Ekivvulu badde bakigadde naye essaawa zino zennyini nva mu woofiisi ya Namulondo era ne batukkiriza naye nga buno obudde bwe batuteereddeko toyinza kuta muntu ku ssaawa 7 ategeka ekivvulu ekinene nga konsati ya Everyn. Kitegeeza ebeera tesobola kubeerayo. Kibadde kya leero naye emiryango tugenza obimaliriza okutuggula ssaawa ziri 7 toyinza tegeka show. Eno si speech day. Obuzibu buleka bwa sinnabutegeera nnyo obuzibu naye kyemmanyi waliwo era we kiva naye bwe nnaaba ntegedde we kiva nja babuulira. Kigambibwa nti obuzibu buva ku management y'ekizimbe kino n'omukulu Zubairi. Kisoboka kubanga Zubairi amaze ebbanga ddene mu kino ekifo mwe tuli. So kisoboka okubanga wabaddewo obutakkaanya wakati w'omupangisa ne Land Road naye ekyo tekigaana show ya mwana kubeerayo naddala nga charity concert. Ffenna gye tubeera gye tupangisa babeera batubanja naye tebatukonkona nti bannaaye mukendeeze rediyo. So eno ebadde charity concert. So kibi kuba kati omwana okuva ejjo we kyaguddewo ekyo n'azirika nga we mwalabye mwenna abadde ubyera tannadda nangulu in fact kuba kati ne bwe tusalawo ne tugamba nti kale shoka ebeerewo. Everyn embeera mwali tasobola kuyimba mwe abatulaba temumanyi nti nno yabaddeko ne ku oxygen ekiro mbeera mwali mbi. So kati eyo embeera eyaguddewo bano okugaana ekivvulu okubaawo esobola n'omuviirako okuluzinga obulamu okufiirwa obulamu. Ku kivvulu nzize ng'omu ku bategesi ate era ng'omu mukwano gwa Everyn ow'omunda abaddewo ebbanga lyonna lubeerera ne mwogera bino ne mwogera biri naye nga nze sivaawo. Oli mukwano gwange oli bebbi wange oli bebbi wange gwe naawe ewaka gwe ne mukyalawo muyomba abantu beerangidde naye bali wamu. Kasi ate owuliriza nnyo ebigambo by'abalala. Ate omuntu gwe nalemererwa omuvinga ono ate nga talina nalemererwa omuvinga ono bonna bayaaye. Kakati twogere ku nsonga ya show musooke muvemu ebyo mulimu. Katono nnyo gwe omuvubuka anyirira bw'ati kiki ekiba kikwagaza omukyalo omulwadde abulako just emyaka obwa ndowooza guba mutima oba gwe gwagala omuntu. Ekikola otya bwe kituuka mu nsonga z'okwegatta nga abantu kubanga omukyala mulwadde yenna yalwala dda from bottom. Mwenna batadde dda ali mu ddwaliro mulwadde Kiruddu hospital. Oluvannyuma lw'okugula emiryango muteeseteese ekivvulu ku kiseera lunaku ki? Ekivvulu olwaliro tekigenda soboka kubaawo tugenda kulinda tulabe omulwadde oba omuyimbi atereera ddi naye nga tubadde tusuubira abasawo batuge by Sunday ajja kubanga ayina amaanyi agasobola opafominga oba nga azza engulu. So kati nga tupulaninga by Sunday tukole ekivvulu ekyo naye nga leero tekisoboka. Twogerezeganyizza ng'abantu kuba nze nkeddeyo mu ofiisi ne banzikiriza ne baŋŋamba Vegas Everyn tumukkiriza okukola ki ekivvulu naye Zubairi tetumwagalawo. Tetwagala Zubairi ku kifo ekyo era bw'ajja tebajja mukkiriza kuyingira. Of which toyinza goba Zubairi abadde ne Everyn bukyanga bino bitandika naffe tubadde tulina tuyinza kutandikira kintu Zubairi era kati nga bw'olaba zino zonna ebbaluwa za poliisi baali bakola ki baali batukkiriza era ng'olabako Zubairi family byonna ebadde Zubairi family ebadde eteeseteese ng'olukusa batukkiriza naye munnaye bannyini kifa bamaze ne batukkiriza naye buno obudde tetusobola kukola concert aye ne bwe tuba tugikoze omuyimbi twali mu mbeera nnungi omuyimbi mulwadde sifa abagenda okuyimba.
Tetwagala nnyo okukuma muliro, si kyekigonjoola ensonga zonna. Kyensuubira abawagizi ba Everyn bamusabire atereere, kuba abaagala Everyn bamwagala, ne bw'anajja ku Sande bajja kuyingira. So anti ebakuba sitanti singa leero sho gyeri, singa ku mulyango tuli mu kusolooza, naye ombuuzizza nkugambye ali kiruddu mu ddwaliro.